obagenda ali musaza musango. Matov Kamadi avuganya ku bwa kansala mu Butengo Ward era nga mugoba wa boda boda yasobeddwa awakani mu kibira oluvannyuma lw'okusanga emmotoka ye ekika kya Toyota Corona namba UAD 438F nga bagiteekedde omuliro. Ebiseera binalaale erokinga obunoonya akalu ka President Museveni e Butego nenjijje ewaka nga nvuga ate ntuuka emuka n'ekyankalana kugipaakinga wano ebbali. Matova agamba nti emmotoka eno erudde nga yenoonya akalulu ka President Museveni mu kitundu kino era ng'okugyokya kizza kakuyegewa emabega. Ebadde entambula yange kunoonya akalulu ka President Museveni n'okunoonya akange era buli muntu yenna akute kaadi ya NRM. Ebadde yonna nga yajula ebipande bya President Museveni nga yebadde myaka ng'ebina okusoba nga yetunda yenoonya akalulu ka President Museveni wano mu Masaka City ne Mugweta Masaka. Naye nate nebazadde nga 8 kitundu abakyala nga wajja omukyala ewaka asula mu kikomera kyaffe ankonkona ngamba Kamadi zuuka yambala empale jangu labe emmotoka yo nga nzigulawo nga nyambala empale tagezo tukala ngemboke kuta omuliro. Mbate ekyamukubye enkyukwe be batuuza okumukoonako mu kiro ne bamutegeeza nga bwe yabadde yokeddwa ku kkubo nga wadde yagezezzaako okugizikiza nga buteerere. Kamadi atubuulidde nti emmotoka eno ebadde erudde ng'etimbiddwako ebipande by'abeesimbyewo bw'atyo n'awanjagira abakulu mu kibiina bamuyambe okufuna obwenkanya n'okuzzaawo emmotoka ye. Nsaba pulezidenti waffe omulungi w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, nsaba mutabani we w'omuzukulu we ekintu ekyantuuseeko nfune obwenkanya nfune obuyambi okuva ewuwe. Nensaba maama waffe Anita Mongo Speaker wa Parliament eno eya Uganda, maama nkwegayiridde nga nsaba nfune obwenkanya kuba eno ebadde entambula yange kikola kati ndi mukubonawona badde sikisuubira no mu Masaka ati tunafu obwogezi bw'enale mukisotuukibwako bino byebino. Muswangali Shakib ssentebe w'abavubuka ba NRM yennyamidde olw'embeera eno n'asaba abakwasi b'amateeka banoonyereze abennyigidde mu kikolwa kino. Tegeeza abaakoze ekintu kino babeeranga abalangiridde olutalo ku bantu abawagira NRM ku kyalo kuno, babeeranga abalangiridde olutalo ku bavubuka b'e NRM ku kyalo kino. Ekyo nga bakimanyi bulungi nti nga NRM yo kyalo kino bwetuuse naffe tusobola okulwanagana nabo. Wabula banna NRM abalala nga bakulembeddwamu ssentebe w'ababodaboda mu Greater Masaka Abdallah Sennabulya bawakanya ekyokwokya emmotoka ya munnaabwe nga bategeezezza nti amaze ebbanga ng'aluka olukwe lw'okugyokya basobole okumuwa emmotoka empya. Bano batubuulidde nti ne gye buvuddeko yali ayagala kugyokera kumpi n'essundiro y'amafuta erya Shell Buddu we yali asula kyokka ne bamuwabula nti takikola kuba kijja kuleeta obuzibu era kati bano bakakasa nti yeyeyokereza emmotoka ye. Naye ng'ayagala ogyokya nti President Museveni amuwe emmotoka endala. Era yamala yasooka gamba aji Aruna Kasongo n'angamba ataddeko nnyo ebipande byataddeko bya Bulegeya n'agamba yakugyokya yagagyokeza kuseera obuddu ffe tumugamba tugezale oyokera wano emmoloka tubeera yakwokya bantu. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Masaka Twaha Kasirye ategeezezza nga bwe batandise okunoonyereza ku nsonga eno. Kyokka n'agamba nti singa kizuulibwa nti yeeyokereza emmotoka ye ate ye n'awaayiriza abalala waakuvunaanibwa. Naye nga waliwo n'ebirala ebiri mu kubungeesebwa nti bayinza okuba bagyokyeza bwokya. Ebintu tuli mu binoonyerezaako kumanya obutuufu waabyo. Mu biseera by'okulonda abantu bangi basala amagezi okulaba nga bafuna ssente mu bantu ababeera beesimbyewo nga n'oluusi bamenyeramu amateeka ate ne bafundikira nga be bavunaanibwa.